Ash free political prisoners. For more information, please contact their official email address and their telephone number. The official email address is officialpeoplepower@gmail.com. Telephone number is +44 75977 36065. Nebakutegeeza kankadde mu Luganda nako. People Power ne National Platform abakulembeze abali mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza ajja kubeera kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga bagenda bekalakaasa okuvunana gavumenti ya Bungereza okulekeraawo okutwala abasibira mu bbwa ba Museveni okugenda okubatendekera mu matendekero ga Uganda, mu matendekero ga Bungereza ngeno gye bava ne bagenda batulugunya abantu n'okubatta n'okubamalako eddembe lyabwe ery'obuntu. Ne bakugamba nti bino bagenda bikola nga basinziira ku oyo abajja okutendekebwa mu ssettendekero w'amagye wa Sandhurst. Okwekalakaasa kuno kugenda kubeera nga nakoze omwezi 25 omwezi ogwokuna omwaka 2025. Bagenda kugenda ku ministry y'okwerinda ey'eggwanga lya Bungereza, then bagende ku ndowooza bagiyita Whitehall eyinza okuba nga tteeserezo liri Bungereza nga lisangibwa London ku ndagiriro ya SWA1 2DD. Bajja tandika ku ssaawa 5 ez'okumakya bakomekerezebwe ku ssaawa 10 ez'akawungeezi. Endagiriro ndoza mugimanyi bulungi nnyo basomedde buli kimu jakitegeera. So ke kakalabo kaabwe bakugambye okwekalakasa ku nnaku z'omwezi 25 bakatereza mu kwekalakasa ku nnaku z'omwezi 25 so si 20 mu Nnyanga basookubala. Bakutegeeza bulungi nnyo. Bakutegeeza nti okwekalakasa ku ky'obulanga na buzomezi 25 omwezi ogukuna 2025 kutandika ssaawa 5 mpaka ssaawa 10 ez'akawungeezi ku Ministry ya Defense y'ebyokwerinda ya Bungereza saako neyo bagenda okwekalakasiza ndowooza kolo gye boogera gye bayita Whitehall nga bagezaako okugamba nti gavumenti ya Bungereza erekeraawo okutendeka n'okuwa obuyambi abassi mu Uganda, abatta bannayuganda, abatta abantu e Sudan ne Somalia mu ngeri ey'ekyonondero. Kati awo tuba tuvuddewo then tuleke tugende mu maaso. Bwe tuva ku bulango obwo njagala kusooka kuyisaawo akalowoozo kano. Njagala akalowoozo kalero kano buli muntu kamutwale gyali okawulirize bulungi nnyo. Akalowoozo kano njagala mukawulirize bulungi nnyo. Tulina engombe egamba nti totta kibe wattu nga tonna kikenenya ndusu. Mugenda okujja akalowoozo kano totta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Lwaki totta kibe nga tonna kikenenya ndusu? Ebigambo ebisinga obungi ntera nnyo byogera. Obusungu obwettumbizi bubi nnyo buyinza okukozesa ensobi nga wandibadde togikoze ne wejjusa oluvannyuma. Kati mu nkola ya totta kibe nga tonna kikenenya ndusu ebiseera ebisinga bw'oyanguira nnyo ekintu ate tofuna makulu gaakyo. Tukola ensobi mu kwogera mu butakola naye nga gwazikoze oyinza obutaziraba wabula bw'ozikozeeko bakola ki? Bebaziraba. Kati bw'ozikozeeko abamu basirika abamu tebasirika era abamu boogera abamu ne balivenjinga n'okulivenjinga oba okuza olutabaalo bakuddukudize nga gwe waliwaddiza naye ng'ate era tuga nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Lwaki? Ebiseera ebisinga tugamba nti gwe kyotasobola ate omulala ajja kisobola okukikola obulungi. Tubeera ku mitimbagano kuno nga twogera ebigambo bingi nnyo naye fe omulimu gwaffe gwa kwogera. Naye tujjukire mu kwogera tukoleramu ensobi nnyingi nnyo naye ate ensobi ezo tuzivunaanyizibwako. Naye ate njala tujjukire nti omuntu yenna wabanga mukulembeze ng'alina office gy'atwala nga mukulembeze ng'alina office gy'atwala. Nze ayogera nnyinza okuba sina buvunaanyizibwa na bumalirivu na bukola bintu muntu we byabadde akola. Nga nze wano ndi kafulu mu kwogera n'okukyusa ensonga z'ebyobufuzi. Ne bwe tudda mu management nga kizibu nnyo gwe okukwasa ofiisi eyo ayogera ku mutimbagano managing ofiisi eyo. Tekiba kyangu nnyo. So njagala weesabire ekintu oba okikoleko solution oba okikoleko attack ng'omanyi nti you can afford it oba you can manage it. Njala tuyigemu bintu bingi nnyo. N'ekirala mu nkola ya Museveni eya divide and rule. Mu nkola ya Museveni eya divide and rule kansoke mbasomera akantu kano mukategere bulungi nnyo. Tukyali mu kalowoozo kalero. Ekigambo kye bayita divide and rule Yosseriti Bahabulwa Nyandwe Lutabayisirwa kye kigambo kyasinga okukozesa. Divide and rule mu Luganda kitegeeza baawulemu obafuge.
ekintu ekyo muzungu yajja akikozesa nakati akyakikozesa nene bakaddugala bannaffe bakikozesa divide and rule. Twandisuubidde nti ffe abakulembeze abaagala enkyukakyuka ey'amateeka n'ebiragiro twandibadde tutufuuka ekyokulabirako nti wadde nze ndi kafulu mu kwogera n'okwogera ensonga z'ebyobufuzi naye ate mu administration ne management nabye sisobola. Mu management nina kye sisobola kati saagala kulengeza oyo akikola bw'aba takoze ensobi mu management eyo twandibadde tubaako we tukoma. Mu system ya divide ano Museveni muno mwatinga okuzannyira omuzannyo bulungi akusetinga ne wekuba goolo. Kansoke mbasomera akantu kano. Ekigambo kye bayita divide and rule yenkola engenderere ey'okukuumira abantu yenkola engenderere bafuzi abasibira mu bbwa gye basigaza okukozesa mu buyinza bwabwe okuleetawo enjawukana wakati mu bantu ekivirako abantu abo okufuna obutakwatagana. Bwe batakwatagana kitegeeza nti ye omulabe waabwe aba afunye kyayagala oba munfuna. Tukyali mu kalowoozo. Tuli mu divide and rule. Kanka basomere bulungi. Nawe osobola okugenda okukwata essimu yo ku mutimbagano n'ogenda kugolla Moses n'oteekamu the meaning of divide over what is divide and rule ojja kifuna. Bw'onoomala okufuna ekigambo divide and rule then ojja kutegeera lwaki. Bwe nkugamba ekigambo divide and rule kitegeeza nti bafuge soko bawulemu oyo ko bafuge. Bw'omala obbawulamu obufuge gw'abaawuddemu kisigala gy'oli okubanga oli mu control nti abantu abandi badde bakwatagana omaze obbawulamu osigazza omupiira bagenda sigala nga balwanagana gwe nga bw'ogenda mu maaso. Mu nkola eno kijja kitya? Wano ku mutimbagano buli muntu alina omutwe ogugwe era buli muntu ebigo byayogera bibye. Wano sisuubira muntu agamba nti gw'olina doctrine esobola okuyinfluensinga buli muntu omukaka endowooza yo n'entegeera yo ne superiority yo. That is wrong. Buli omu akozesa mutwe gwe ate buli omu alina ideology ye. Nze sikola nkuwano vile bagamba nti njagala okukaka omuntu okutegeera nga bwentegeera oba byenkugambye oba bitwala nga bwembikugambye. No, nkulekera reserve yo ne right yo okwesalirawo gwondemu ku kyowulidde. Sina right egamba tegeera nga nze tegeera nga gundi wabula bw'osanga omuntu nga nti ye asinga otegeera doctrine gy'ayagala otegeere teri muntu mulala abuuza ku bintu byayogedde ng'ayagala bibye. That is wrong. Toyawukanako na dictator nti ye kyayagala kibe tabeerako muna muntu akibuuza. That is wrong. Buli muntu wano awa opinion ye okusinzira ku experience n'ebyalabye. Omuntu abiwuliriza ye n'amanya nti kati no kyayogedde ngenda kugatta akawaya kino na kino na kino nsobola okukikola kino sigenda kukikola. Naye kasita ogamba nti nze kyenjogedde kyekisalawo teri akiddamu kubanga no wano tewali nanyini struggle y'Abannayuganda ffenna. Era buli Munnayuganda alina right okukkiriza kyawulidde oba okikubamu ebituli oba okitereeza oba naye okubeera n'endowooza ye. Njala tukkiriziganye buli muntu abeere n'endowooza era buli muntu abe munne endowooza ekitiibwa. Gw'okwefuula nti gweyiyo yagala gikaka mu bantu bagimanye. That is wrong. No, buli muntu alina ideology. Era president atugamba njagala mufuuke bangi nnyo buli omu ng'asobola okulwana ku lw'eggwanga lye. Wano ku social media tekuliko president wa social media. No, buli mwakozesa mutwe gwe, data we, simu ye, sente zo. So don't influence people with your poor influence nga goloza nti gwayagala okutegerera abantu. No, leave people to be and let people decide what to hear and what to decide. Ne president atukulembera tatugamba akoti kino kibakakako mu kikole. No, takitukakaako akulekera ne weesalirawo. Wabula bw'oyo omuntu ng'agamba nti nze kino kyekisalawo kino kyekirina okukola kino kirimu manya nti oyo alina ekigendero ekikye tetugenda kulowooza kyekimu. Kyovula nti wabeerawo options ne bwe tubali mu business meme katale kyesimba kyegula. Omuntu wakaka ekintu ekibi kitegeeza ekintu kyakuyisaako kibi. Mutandika okwesalirawo. Nze mbawa eno information buli omu neyeesalirawo oli waddemu ogiwulira ogitwala okulondamu oba okulekawo. Era sikugamba nti mune kyenkugambye kyenkomeredde. Nkugamba naawe twala obudde onoonyereze ozuule
wetegereze ne buli wenkanti ekyo kyekituufu tojja kivaako bw'okivaako ogenda kuwangato nze nsembayo simanyi nzaani. That is total nonsense. Toyawukanako na dictator, toyawukanako na dictator. Toteeka ndowooza yo nfu mu bantu. Wendowooza yo tambula ogende na buli muntu muleka wendowooza ye. Kyekitwawuza emitwe n'okutegeera. Ompulira bulungi nnyo. Kyekitwawuza emitwe n'okutegeera. Naye baga nti ate gwe nze nsinga nze njogera kyensalo. No, that is poor reasoning capacity. Kati mu kigulalogi njagala tuyige nti nze bwe mbanga njogera gwe gwakwogera. I don't decide on management. No. Kubanga nze kati sigenda kudda mbigi sisobola ganti kati nze ngenda okudda mbibigere bya secretary general zifu. Kuba secretary y'intu tasobola kukola kyenkola. Buli muntu master mu kyakola. Ate waliwo abakola decision making. Decision making tebazigwako bugenda okola decision n'ogenda nti kino nze njagadde kigende kino. It's a process by process. Ate tuyina okubutawa mulabe waffe kyaganya kweyambisa mu kisa gwaffe kututeekamu ntalo. No. Kuba kati bwetubanga tugenze mu ntalo nga ziri within amanga stars kitegeeza ye Museveni abali mu system ya divide and rule. Yensonga nabagamba nti nze sticking video ya muntu kabere comrade lwaki mbera mu video nengi sticking nga zijja mu biga by'okukozesa. Lwaki? Use your head as you preach the gospel of change, not your ideology, because your ideology can't work. If your ideology says that we must act with immediate effect, as it happened where everything passes through process, which you get process. Olia, buli muntu alina field gy'akola mu kino kyembagamba nti njagala buli muntu bw'oba okola ekintu kikole n'omutima gwo ate n'abantu abawe time balowooze bamanyi biki ebyokkola. Ompulira bulungi nnyo. Ekyo bwe tumala tumaze kiyiga tujjako wa respect. Ne bw'osanga omuntu nga buli video y'omuntu agisitiikingamu yajja mu bigambo kitegeeza nti talina byakkola era ne byayogera tabikakatako tabimanyi. Tosobola kugamba muntu nti ogenda muguza endowooza yo gwogimusibeko. Ekyo kikyamu. Tosobola kugamba muntu nti gw'osembayo mu kwogera ebigambo by'enkyukakyuka. Ekyo nakyo kikyamu. Tosobola kugamba nti gwe buli ayogera mu ssiru gwategeera. Ekyo nakyo kikyamu. Tosobola kugamba nti nze kyenjogedde tekiddibwamu. That is wrong. Oyawukana ddi ne Museveni. So njagala bagamba ekigambo kimu tuwa ebitiibwa. Nze mba nkoze video nga nabyenjogedde ebyo byange era bigenze mu public. Sina gwe ngamba nti bikakateko eyo ndowooza. Kati gwe wojja n'otandika okumingolinga information yange ogiteekamu ogikubamu ebituli ate gw'olaga olina eyo esinga ku yange. That is wrong. Ba propagandalists ba NRM babira ku TV ne bajja basala ebigambo ku president. Buli omu asala kiki, buli omu asala kiki. Wali owuliddeyo propagandalist wa NRM ng'agenda against ne bannaabwe bakola propaganda ku national platform? Wali owuliddeyo abasajja ba NRM bakola blackmail ku propaganda ku national platform okuvugula nga buli omu alumbye munne against munne kiyayogedde nga bakyogedde ku kyabula baba bakyogedde ku national platform. Waliwo tekiriyo ekitubo kiko negwe nojja nti ate lumbu yayogedde bwati. No, ekyo tekijja kukola nze nina kwogera kigenda kigenda. That is wrong. Kitegeeza nti tulina conflict of interest. Gwina interest eyo gy'oyogera abantu bagitwale. That is wrong. Buli muntu ayogere kyayagala azirongazi nti mundu agitunuliza Museveni, tagitunuliza president, tagitunuliza bakulembeze, tagitunuliza ani. Omuntu gwe tuliyinza okulumba ng'agenza against ekibiina oba ng'alumbye president nga comrade waffe. Naye ebitali ebyo buli muntu wajja n'akola live ye n'ayogera ekigambo nga kiri against this regime. Don't stick that video. Don't stick that video. Omuntu muleka akola information ye. Buli muntu muleka nti nze nanyini struggle since when? Kato president agambe ki? Bebasibira mu struggle na bava bagambe ki? Abafiiriddwa abaana bagambe ki? Abafiiriddwa ensimbi ze bakole ki bagambe ki? Emundu zonna ku Museveni, ensonga yonna ng'ekwata ku Museveni ye target yaffe. Tosobola kuddira nti emundu ogikutte ate ogitunuza mu muntu omulala ogemukola omulimu gwe gumu. That is wrong. No.
ekyo kibagambye buli lwosanga omuntu nga astikinze mu video ya comrade munne manyoyo si waffe ekyo kibagamba njagala comments ne bwe ziba 3 bweziti maze ku social media kuno nga ndimo struggle for the good 6 years njagala ombulyo nti nali nkotte mu video ya comrade ne muga kino bakyogedde bubi kino bakyogerawo bati kino bakyogerawo bati njagala wandika comment wadde oli ku live yange I don't care njagala ombulyo nti lumbu yali akotte mu video omwana yenna ayogedde nenga nti kino wakyogedde bubi kino tokyogera njagala ombulyo waliwo nali nkikozeeko wandika ntugende basi kuba tuli mu bwangu njaga tukyali mu kalowoozo lwaki sisobola kukwata mu video ya muntu gisitikinga sinze muwa information sinze nyine simu ye sinze mugulira data ate sinze namuyita mu struggle ya janga yeso tewali ngeri gyenyiza mu kwata mu nsobi ne muga kino wakyogedde winga atachiraza mu 7 no that is wrong sisobola kikola fenna kye twandibadde tukola that nonsense must stop buli muntu yetegerera kekabadde akalowoozo kalero njala tugenda ku video tulese kansabe nti omukulembeze waffe atuuse bulungi nnyo mu information tuleke tugende mu maaso naye before nga tetunagenda mu maaso njagala voice note eddoboozi no lyengenda okuzannya ndipostinze ku page zange zombi na accounts zange ng'obubaka buno njagala bugende eri abasirikale bonna okuli aba UPDF okuli aba prison aba police n'aba SFC obubaka buno president yabwogera njagala buwa amakulu batukeko bulungi nnyo obubaka buno njagala soka bozanya nga sinagenda ku information bukulu nnyo njagala mbuulize bulungi nnyo gwe ng'olina muganda njagala mu sharinga akatambi kano bw'oba tosobodde ka sharingira kuno genda ku page yange eya Lumbuye Fred eya Kajubitu ogende ku LBS TV akatambi ako nakataddeyo mukasharingire baganda ba mabasirikale aba police aba amagye buli omwaka odi akatambi kali mu Luswahili na wano ngenda kazanya mukawulye bulungi nnyo kaka gwe malo kazanya tusimbule video kako wananchi wenzangu mabibi na mabwana jina langu ni Chagulanyi Sentamu Robert aka Bobby Wine kiongozi wa National Unity Platform na People Power Movement na washukuru zaidi kwa kila kitu mnachofanya kujenga taifa letu Uganda. Leo nataka kuzungumza kwa mara nyingine direct na walinzi wa taifa letu, wanajeshi wa UPDF, askari wa Uganda Police, wa Uganda Prisons and all security personnel. Ninaangazia hawa kwa sababu hawa mabibi na mabwana wametumika kukandamiza ndoto za watu wa Uganda, kuzuia watu wa Uganda kupata uhuru wao. Hawajui kwamba nao pia ni wafungwa kama sisi, na tena hao ni wafungwa kushinda sisi kabisa. Mara nyingi ninapokutana nao, hata baada ya kuniumiza kwa kupokea orders from above, wananiambia nizidi kuwapigania na nizidi kupigania taifa. Najua siku moja lazima watajiunga na wananchi, na hiyo itakuwa mwisho wa uongozi mbaya. Siku hizi maisha wanajeshi wetu ni matatizo kabisa. Hii ni baada tu ya uhalifu kwa kutumia bunduki na uwaji wa kinyama. Mashambulizi ya wanajeshi wetu Somalia yanatukumbusha mahangaiko ya wanajeshi wetu walio nje ya nchi. Nyote mnakumbuka katika manifesto yetu ya 2021, maslahi ya walinzi wetu tuliapa kipao mbele. Tuliweka wazi kwamba walinzi wetu hawezi kuwa wanapata mshahara duni kisha tunawatarajia wafanye kazi nzuri. Hii ni sababu tulielewa kwamba aliye na njaa ana hasira. Vurugu wanazotumia kwa wananchi ni kwa sababu wanakosa amani kazini. Ni aibu kabisa kupata kwamba wanajeshi wetu wanapata mishahara midogo sana, 380,000 kiwango cha $100, na tunawatarajia kununua vitu sehemu kila mtu anaponunua. Kama kawaida, General Museveni na wenzake walikuwa wanawaambia mjitolee, sacrifice.
wanapenda kutumia maneno makubwa makubwa kama uzalendo. Hii haingekuwa tatizo. Lakini je, wewe unayesema tujitolee, unajitolea? Wewe unasema wewe wazalendo, wewe ni mzalendo? Unatuambia tujitolee, ambapo wewe unatuibia mabilioni ya hela za ushuru. Unawaambia wewe wazalendo, lakini wewe unatuma watoto wako nje ya nchi kusoma kwa sababu umesambaratisha education system ya nchi. Unawaambia wajitolee, lakini umewaibia hela zao kujijengea majumba ya kifahari kwenye nchi na nje ya nchi. Unawaambia hakuna hela, lakini angalia bajeti mpya. Mabilioni za hela zimepewa State House na Anita Among na Thomas Tayebwa. Wananchi wamekuwa wakishare picha za gazeti la New Vision kwenye mitandao, picha ambazo zinaeleza Speaker wa Parliament na deputy wake wanakula pesa za ushuru wa wananchi. Mnaweza kusema vipi hakuna pesa, lakini mna spend almost 2 billion shillings kwa siasa zenu, na zaidi ya 1 billion shillings kwa kula raha tu, zaidi ya bilioni 250 kwenye malazi na viatu, bilioni 9.6 kwenye usafiri wa kwenda nje, na zaidi ya bilioni 4 za kugawa tu. Na huu ni mfano mmoja tu wa extravagance ya Museveni na watu wake, na kisha mnasema eti hakuna pesa. Tuko serious kweli? Nimetembea nchi nzima na nimeona miserable housing conditions za wanajeshi na polisi wetu, na hata za Kampala. Cha kushangaza, hii regime iko na uwezo wa kununua mabunduki mapya na gari za tiagasi mpya kuwakandamiza wananchi, lakini wanasema hawana pesa za kuamudu au ambao wanatumia hizo bunduki na tiagasi. Mnaposema hakuna pesa za kujenga mashule na hospitali za wajeshi na polisi, lakini kuna pesa za kununua Mercedes Benz za regime officials na kununua gari kama 3 au 4 za escort. Kwa hivyo, wacha kuambia wajitolee kama wewe unaishi maisha ya raha kwa pesa za ushuru. Wacha wewe. Sasa nchi yetu inashutumiwa kulipa nchi ya Kongo mabilioni ya madeni kulingana na International Court of Justice, kwa sababu kikundi cha senior officers wa Museveni waliiba mbao na gold na madini mengine kutoka Kongo wakiwatumia nyinyi wanajeshi. Walipokuwa wakijitajirisha, waliwaambia mjitolee, muendelee na vita. Wacha wewe. Tunaongelea hali ya kuboresha wanajeshi wetu, sio tu kwa sababu ya siasa. Hapana, tunasema hivyo kwa sababu tunajua inawezekana. Tuna mali ya kutosha kuwalipa vizuri na kuhakikisha maisha yao ikuwe sawa. Tuko na maswali mengi kuhusu classified budget, karibu trilioni 3 kila mwaka. Lakini je, hizo pesa zinafanya nini kweli? Kwa nini msitumie hizo pesa kujenga mashule na mahospitali na manyumba za wanajeshi na polisi wetu na familia zao? Ungeona tofauti kwa mwaka moja tu. Angalia bajeti ya mwaka ujao. Tunapochukua maneno na tweets za Army spokesperson, UPDF iko na wanajeshi kati ya 50,000 na 60,000. Hata kama wangekuwa wanajeshi 100,000, bajeti ya sasa inatosha kuboresha mishahara ya kila mwanajeshi wa rank ya private kufika 1,000,000 kuanzia tarehe 1 Julai mwaka huu. Sasa hivi mshahara wa mwanajeshi wa UPDF wa rank ya private ni 385,000 kila mwezi. Hiyo inamaanisha private wa UPDF anapata 4.6 kwa mwaka mzima. Bajeti ya mwaka ujao ya kuwalipa wanajeshi itakuwa bilioni 952. Kidogo tu ifike trilioni. Sasa kama UPDF ingekuwa na wanajeshi 60,000 na kila moja wao analipwa 1,000,000 kila mwezi, tungebaki na bilioni 250 ya kuwaongezea mishahara au wa maranka makubwa. Kwa nini haifanyiki? Well,
kila mtu anajua answer. Kwa hivyo struggle yetu ni ya haki na usawa. Tunataka kuwa na promotions za usawa, deployment za usawa na training opportunities za usawa. Hatutaki ubaguzi wa kabila na kilugha. Tunataka watoto wote wa walinzi wetu wapate masomo mazuri. Tunataka wake zao wapate matibabu bora kama wake za wale wanaowalinda. Tunataka jeshi yenye clear system ya kuingia na kutoka kama ilivyo katika nchi zingine. Kujiunga na jeshi haifai kuwa jela. Mtu awe na uwezo wa kujiunga na jeshi, aiserve muda fulani, alafu aendelee na mambo mengine, labda akitaka kujiongeza kijeshi. Na tuwape shukrani na retirement ya heshima. Haya yote yanawezekana tukiwa na government ya wananchi ambayo kazi yake ni ya kutumikia nchi na sio kukeep regime in power. Alo, Obaka Mulinde. Asante sana mkubwa Laishi wa Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Na hiyo message nafikiri imefika kwa wapiganaji wote, kwa barracks zote. Wengine wako Kongo, wengine wako South Sudan, na wengine wako Somalia, na wengine wako kwa barracks zingine huko Uganda. Sasa hiyo ni message na ya Laishi wetu alichaguliwa, Laishi Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Ashawaambia kila msirikali atapewa msala ya milioni 1 ya Uganda. Muamuke, mnajua vizuri Museveni na familia yake wameiba kila kitu. Wameua kila mtu. Sasa time ni yenu. Hiyo message imepewa rais mwenyewe, mlichaguliwa mwaka ya 2021. Sasa niyo ni message. Kale mubufunze omukulembeze abadageza ko nyogamba ebyo kwerinda nti bakola kinene nnyo okukuuma eggwanga, naye ate basasula kitono, ate nga sente weziri, ate nga tebajja kubeerawo mbeera yemu nabo bakuuma nga bafuna sente ntono, nga ate amasomero babi, amalwaliro mabi, buli kimu ate nga sente weziri. Message mufunze gyabadde agezaako balaga katika video katandise mbufunze, ndowooza ebisigadde ngezezaako nnyo okubategeeza oluswayiri nange lumanyiiko olutonotono. Kati njala tandike. Manyi mwina mwagala ngende wali tujja kujjawo nnyo. Naye before nga tetunnagendawo kansoke nkugamba ebintu bino byetegereze bulungi nnyo. Njagala mubeere begendereza nnyo era bakalaba ng'obwana bw'omusota. Bwe kava mu kisusunku kakola ki? Kaluma. Lwaki? Bwe tuva mu kalulu ka 2021 nga president amaze okukawangula. Bwe twava mu kalulu ka 2021 nga president amaze okukawangula. Kiki ekyaliwo abajjukira? Oba kansoke nkuvuge nkuzzeeyo mu kalulu konna akabadde mu Uganda nga ne social media tennabeerawo. Bwe twavanga mu kalulu nga balangire nti Yoseri yawangudde ndaayira ya politics nga akomaawo mpaka president bwe yajja ntufuna momenta mu social media ekoze ki? Etuuse. Akalulu bakabaka tubba buli ayina social media platform babloga basinga obungi ne bazingako, buli omu naddewo ne yebaka. Nga buli muntu aweddemu amaanyi. Nasigaza omutimbule bagamba mulimba tujja kwogera ebyobufuzi mpaka kuwulira bubi. Nembeerawo okuva 2018, 2019, 2020 nakati olwaliro nkyaliwo. Abalala batusanga mu kkubo. Kitegeeza ki? Kyetwagala okulwanira tukimanyi. Kati gwe tosobola kunzija ku mulamwa eyalinyidde struggle ku Constitution Square ng'ogamba nti oyogera bingi oba okyusa abantu nti gwe otegeera nnyo. No, that is wrong. Ffenna tuyina obuvunaanyizibwa obumu ku struggle eno. Twekwata empola. Kati ekyo si ekikulu kyekiriwa. Bwekyanga tuva mu kalulu ka 2021 mukimanyi bulungi nnyo nti Uganda kati bagenze okutubala nga tuli obukadde 49 n'obutundutundu bugwamu. Si bwe kiri? Ya. Yoseri yasindika ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence n'ekya ISO n'ebitongole birala okola kye tuyita ground survey oba intelligence.
ku byabufuzi ngeri gye bigenda okutambulamu omwaka guno ogwa 2026 bwe bamuwa intelligence bamugamba mukulu tolina wadde akalulu okujjako ng'obbye kabbe kati kye yakola mwenna mugenda kunjulira video tugenda gikwata mpola bateekawo obutagaba ndagamuntu ng'ogenda n'owandiisa endagamuntu n'emalayo ebbanga ne baagala nga tebagikuwadde wabula nga ba refugees n'abanyarwanda abagwira Basomalia bonna bafunye endagamuntu ne ba indigenous tebafuna ndagamuntu saako n'abaana abawezezza emyaka 18 nga nabo tebafunye endagamuntu ekyo ne bakiteekawo nga bakikwese nenga ba refugees mu camps ez'enjawulo ne mu urban areas balina endagamuntu za Uganda. Why? Museveni yakolayo parallel voters register zaina on record. Kati lwaki kugambye ekigambo kino? Buli dakiika eyitawo, buli ssaawa eyitawo, buli lunaku oluyitawo, buli wiiki eyitawo, buli mwaka oguyitawo, waliwo omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi aweze emyaka 18 alina okulonda. Nze naawe njagala ombuulire Electoral Commission bwe kyanga tufa mukalu yali yeegambyeko nti bagenda kuwandiisa abalonzi abapya. Njagala onziremu bukyanga tuva mu kaluka 2021 Uganda Electoral Commission yali ewandiisizza abalonzi abapya. Nkugee buli dakiika eyitawo, essaawa eyitawo, olunaku oluyitawo, ewiiki eyitawo, omwezi guyitawo n'omwaka, waliwo omwana aweze omyaka 18 baali bawandiisizzayo abalonzi abapya. Lwaki nedda? Museveni yamanya bwe yasindika ekitongole kya Chief Military Intelligence ne ISO bimukolere survey ku ground bagenda okizula ng'ebitundu 99 ku buli 100 generation yeno temulimu muntu ayagala Museveni na gavumenti ye. Museveni kye yakola na instructing Electoral Commission ne NIA agigamba temu omuntu wajjanga indigenous Uganda either muwandike mudirenge okufulumya nanga muntu ye. Electoral Commission agigamba temuddamu kuwandiisa mulonzi yenna mupya ng'agenda kulonda mu Uganda. Njagala meba parliament yenna gyali yali agenzeeko mu parliament n'atebolinga n'abuuza Electoral Commission efuna ssente buli budget yawandiisaako abalonzi abapya. Lwaki nedda? Kubanga intelligence yalaga Museveni nti ebitundu 99 ku buli 100 abalonzi bonna abaagala okulonda tukuli ayagala Museveni wadde n'aka. Ne bwogenda amasomero ga nursery, aga primary, aga secondary, aga institution ne university tekuli muntu asobola kulonda NRM taliyo. N'agamba okay. Teriyo kuwandiisa. Kati ekyo n'akiteekawo. Muzo mukitegedde bulungi nnyo. Kati Mr. President njagala kuwa information yeno then ndio kengere ku information gibaagala okuwulira. Kasubire nti otuuse banakakusaliramu. Abadde bajja bangoberera emyaka gyonna nzize mbabuulira biki ebifa mu bantu bano kiki bapulaninga. Olwali nakuza mwezi 11 omwezi ogwokuna omwaka 2025 mu mpulirize bulungi eno ye plan ya Museveni empya. Wabula egenda kusoundingirako nti wali ogiwuliddeko. Egenda kusoundingirako nti wali ogiwuliddeko neewuliriza bulungi nnyo. Okusinziira ku program ya Museveni empya gye basaze okukkiriziganya nayo mu mpulirize bulungi gye bagambye nti babadde bagezaako nnyo mbu bakyuse constitution balonde mu parliament ne tebali certain nti bwe bagenda mu kalulu ka parliamentary Museveni ayinza okukawangula nako. Mpuliriza tebali certain nti ne bakyusa constitution bagati gina kulonda mu parliament yegero kulonda president. Tebali certain nti n'akalu ka parliament nga Museveni tali ku ballot paper basobola okukawangula. Ekyo bakipozinze bagambye batya. Bagambye bagenda kukola buli kisoboka kyonna muzeyizedde ensanga bisibe abere ku ballot paper. Mu kubeera ku ballot paper bagenda ku kibakola bagenda ku deployinga. Nenga tetugenda mu kalunti kalulu ka bulijjo bagenda kanyaga. They have confirmed they are going to rig the elections because they conclude, they say that they can't win Robert Kyagulanyi Center, but they're going to rig the elections thereafter. Buba controlling cloud. That's what they are planning. Ba confirming za kalu bagenda kaba ne bagenda kufuna engeri ba controlling mu cloud
oba enkungana z'abantu abanavayo kwekalakaasa bino mbwa bipya oluvannyuma lw'okukabba bagenda kukola kye baali bakozeeko luli bagamba nti obulo obuvudde mu Kampala tebaabubala kati enteekateeka yaabwe eri bweti bapulaaninga bayinza okulangirira ba MP abavudde mu Buganda ne batalangirira bivudde mu kulonda kwa pulezidenti nga bakola mu Kampala eyo program bagina wabula wulira ekiddako bagambye nti oluvannyuma lw'okulonda okubba akalulu akajja ne bateekawo emiziziko gyonna gye baagala okuteekawo kubanga program ya Katonda program ya Kyagulanyi program ya People Power Prophet Protest Vote Museveni agenda kukola kyonna ekisoboka atufugire mu bugubi naye mu kutufugira mu bugubi olumala okulonda bamulapabazo mulangira nti alayidde agenda kulonda Derek Drinking General nga vice president we lwaki bamaze okukola survey nti Didigi ne Pirawuli ne bajja okwesimbawo bokka era tebasobola Kyagulanyi Didigi ne bagamba nti go balese ku ballot paper ne balance zonna zinzo okulonda Kyagulanyi bitundu 10 ku 10 kati basobola mukkiriza genda mu kalulu eyo ne survey bagifunye bulungi nnyo kati nga option yenye kibalinawo ya kuteekawo ono muzeyizedde bamubbira akalu batekewo ensasage mbwalayire olumala okulayira alonde Didigi kyeki mulondesa Didigi okuba vice president bwamala okubba akalu bulungi nnyo ne bamulangira n'alayira mu byekimpukumpuku byekiyaayo alonde cabinet empya alonderewo Didigi nga mumyuka oluvannyuma lw'omwaka gumu mu nfuga gy'amanyi tegenda kubeera yakafuweeke mu buyinza yosseerera okuba nti yayiikadde amadinisa agenda bagamba nze amaanyi gankeeye ngenze kuwummulamu Ssebateeka nga bw'agamba nti amyuka pulezidenti atwala obuyinza with immediate effect era Didigi kati ye pulezidenti afuga eggwanga lino olw'okuba nti ono ye ajja kubanga agenda nti amaanyi gankeeye ente bagirekedde Derek Drinking General mukwate ebintu bino eno video ya lero mugirecording bulungi nnyo video ya mugirecording bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo kati mu process eno kansoke mbazzeeyo emabega awo musimbe wakati ku kyembasomedde ekisooka mu process kansoke mbazzeeyo emabega Didigi currently ye CDF currently aina powers ezironda abasirikale ku level yonna ezamuwa nenga zimenya mateeka ekimu ekyamwesa powers okulonda abasirikale buli musirikale gwalonda mweno information gyenta kati yemubalete mujja kufuna wantu wala wonna be bantu Didigi bagenda okukola nabo nga muzeyizedde amaze okulira zayininga nga president nga ye ono vice president taking over bale babeera mu police mu magye abagenda okwogera government ye n'okukola ebikolobero byonna nga bwabyagala kati nsose nenkutwala mu maaso ku information yene eriwo nenkugamba vuga obwongo obuzzeeyo ku Didigi gye bamuwamu obuyinza obwa pointing abantu njagala okukwasaganya message yene information ogire bulungi nnyo opulya bulungi nnyo nkututte maaso nenkubulya kye bagenda okukola kati nenkugamba sookodde emabega otunule ebikolwa bya Didigi bye badde akola ebyokwa appointing abasirikale ab'amagye ku level babadde alonda abo bagenda okuteeka mu department zonna ezigenda okubanga zaakola nazo oluvannyuma lw'okujja obuyinza ku kitaawe ompulidde bulungi nnyo tuvudde waawo gye mujjako katono bw'owulira nti Derek Drinking General bamujje ku bwa CDF mu position ya CDF ne bapointinga CDF omupya manya kyenkugamba kitandise okukola mpuliriza bulungi nga nze bwendi naddibanga ebigambo bino mbyogera bayinza okukyusamu oba implementing nga bataddewo diversion bajja ku mulamwa nkikugambye very soon you will witness
that Museveni has appointed a new CDF. Ompulya bulungi nnyo. Very soon omwaka guno tegunnagwako obanga tutuuse mwaka ogujja bw'owulira ati Museveni yalonze CDF omupya manya movement ya information egyenkuwa enetandise okutekinga place. Olwaliro 11 olwaliro 10 no sorry olwaliro 10 very sorry olwaliro 10 ogwokuna 225 video eno njagala mugisale mugiteeke mwaka yivu yammwe abaana amanyozisa ne muzijjayo bwe muwulira konti CDF balonzo mupya diddigi bamugyeko manya kiri kyensoso basomera n'ekyokubiri kitandise okweyubula tugenze maaso ngero no CDF yagenda okukomandinga amagye on behalf of Muhoozi Kainerugaba. Mukiro kisize bulungi kati mumpulire bino messenger mugisindikire baganda bamomo n'abali mu magye ne ba ministers mu mbeera eyo ba high ranking UPDF officers ne ba ministers bebamaze okukolako intelligence ne survey tebakkiriziganya na DDG bayina options bbiri. One, waliwo okubagoba mu office ezo oba okubeera eliminating one by one. Those are two options. Mumpulye bulungi. Some of the after Muhoozi being removed from the office of CDF and currently he will start to dismiss the high-ranking UPDF officers and some ministers who don't believe in him because they have already organized or they have collected enough intelligence that among the ministers and among the some high-ranking UPD officers, they are against Muhoozi's what? Muhoozi's presidency or lol. Kati gwe minister yenna ng'okimanyi bulungi nnyo naawe senior UPDF ranking officer kasitole nga batandise okukyusa waliwo olushafo minister waliwo olushafo bakugyeko oba osigaze ekintu kimu either okudduka mu ggwanga oba okuttibwa oba okuteekebwako emisango gya naggomola ne bakuteeka munda y'ensonga lwaki mainire balwana nnyo okuimplementinga koti mashe ebeerewo ng'oggyeko abalabana ng'oggyeko ffe aba national platform ne president waffe abantu abagenda okufeesinga koti masho be ba UPDF high ranking officers ne ba government officials abali munda abatawagira Muhoozi nga bakimanyi ate nga already babadde nga bawe mundu amba ine muntu ziri registered bagenda bakwatira bonna nti badine muntu registered munda nze mukitegedde bulungi nnyo omuntu omunafu video eno soko ogireke kyekindeesa olwaleero ba high ranking officers mu UPDF abatakkirizigana Muhoozi bagenda kugobwa bulaba bagenda kuttibwa ba minister n'abala bakola mu office ez'enjawulo abatakkirizigana Muhoozi babakola ku intelligence bagenda kukyusibwa abamu bagenda kuttibwa abala bagenda kutwala mu military court yensonga lwaki balemedde nnyo court martial ebeerewo ekyo mukitegedde bulungi nnyo nga bwe mbagambye wali nti DDG already yatandise dde okujjuza ebifo bye mu strategic ministries UPDF offices yatandise dde okwapointinga abantu be nga bateekamu mpolampola abatali mu ssaako ye bayagala atandise obbadimotinga abalala batandise obbajjawo mpolampola babatta kimu kinna kimu kati wano abatategedde kakodyo kano wenjagala mutegeere bwe tugatta abasirikale njagala okwate calculator abasirikale abasooka okufa e South Sudan baali abasirikale 500 kwata calculator
South Sudan abafe batole bali bitano Congo basoka batayo olukaaga 7 Wichendo yenyini ngetandika ku Saturday ba ku Friday Congo bayongera ne batayo abasirikali lukaaga Wetwogerera nga njogera ebigambo bino abasirikale banna Kabala mu ggwanga lya Congo ne lya Uganda bakafa abasirikale 1,773 bonna ba indigenous tekuliko gamba nogo tekuliko wakabano tekuliko ki abasirikale bava mu Buganda abala bava mu East abala bava mu North yonna combined together be basirikale 1,773 deliberately babata bachimanyi abali ku bisago tebamanyikiddwa mu wendo ndoza mu kitegedde bulungi nnyo bino byembagamba muliranga katembo basinema na yeje ebiri era mujja bbira bwe muti omugamba nti byetwogera tebiriyo ne bituukirira kati mutegedde kale nti abasirikale bonna abakafu batajja bali 1,773 abakattibwa bonna ba indigenous naye ng'ekisinga okutiibwa abaana bano bafudde tebafunye misaala babanja kuna tetugasseeko bali Somalia abafiirayo tetubagasseeko kati ndowooza otegedde bulungi nnyo bw'omala otegera ebigambo ebyo ne tulyoka tudda ku nkola entuufu ey'akalulu nga bakagenda okubeera kati njala tusooke tuterere bulungi nnyo otegere bulungi nnyo banyabo ne bassebo mwenna bannayuganda gye muli buno obubaka njala mubufune bulungi nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo babatereddeyo nti bakansalazi aba Kampala Central Lubaga Makindye Kawempe bakansala bano bali mu 10 bayitirivu nnyo kamala okulaba wano basobola okufuna details zaabwe sigenda basoma naye njala kuyita njala kubalaga bulazi namba yokka bakansala bano bobale namba yaabwe ndoza bakansala bawera ndoza ne bayinza okuba bawere H10 bakansala bano bonna bagenda basinkana Museveni ne Sali Musale buli omu yafuna wakati wa miliyoni 2.3 buli kansala ba MOP abaffe benyina ba National Platform basingo bungi batulyamu olukwe bogena mu bibiina bire by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya bonna basinga betunda dde wa Museveni yensonga lwaki olaba li against ne National Platform bw'omala okusiga ekifaananyi ekyo kwata ekifaananyi ekinene ennyo ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulongo kiteeke ebbali wali osooka okwata obuzito bwa management bw'alina ng'omuntu okwate obuzito bw'abantu be yali asuubira nti bali mu ludda oluvuganya obuteeke wali okwate bannayuganda bennyini abali mu diaspora abali ensimbi za Museveni nabo bateeke wali nga omuntu oyo ali mu diaspora tatadde kigambo mu bwongo bwe nti omuntu omu afuga atya ensi emyaka 4 naye ng'ate ensi wagifugidde tezikyuse esigadde nga bweri abo no bakwata bateekaawo then okwate load ya Blackmail propaganda malis wamutaddeko emyaka gino gyonna omugatte wali omuteekeko bw'ovaawo omuteekeko entalo z'embagambi z'abadde alwana silently nga tezizze mu public wano wenjagala obbagambira comrade yenna ali awo ng'okola video nga bwenzikola before nga tonnatinkula lutalo sooka weebuuze Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde atya okukola mu myaka gino emitono ennyo ena n'abeera ng'ali successful nnyo mu kuteekawo ekibiina kya National Platform n'azimba headquarter
nasigala nga management agikutte nenga eyo munku muri obugulumbo bubeera yeye bigambo bitebibula bigambo ne nasigala nga handlinze management ye bulungi naja handlinga bulungi kitegeeza omusajja asana respect nandisubidde mu nkola yeemu engeri president jahandolinzemu issues zino nyingi nnyo naffe bwe twandihandolinzemu issues ezimu wano so si kuva buveeri gwe n'okola ky'oyagala kubanga oba oyina ekigendero teri ekigendererwa kyo gwengoloza nti ensi ejja kukusanyukira no tejja kukusanyukira kubanga n'omukulembeze yennyini bw'abeera n'atandika okulaba entale ziri ku social media yeebuuza bano ki kye baagala bwe tukola emirimu gy'okulabisa n'okuba Museveni kya president lwafuna emirembe so si kulwanagana bwe tukola entalo ku Museveni ku bantu bonna abakyamu bali mu gavumenti president lwafuna emirembe n'abeera relieved ne bwe tukola naffe tuleeta entalo tuzitera ku social media nga ziri within tubanga abakolya Museveni mu system ya divide and rule kyembagamba tuba tukolya mu system ya divide nga tuleeta entalo ku ntalo after ntalo omusajja tumuggyeko loodi yemu tugisigaze nga tugimanaginga bulungi focus ebere ku Museveni n'abamukolera focus ebere ku Museveni n'abamukolera lwaki president yandibadde yavaawo dda ne Kagabo lwaki yeesonyiwa Kagabo n'amuleka president yandibadde yavaawo dda nembwa tekamuwa entebe n'amuleka n'amwignori president yandibadde yavaawo dda owennakifuma waliwo n'oyo aliyo Simaira ne ku Jinja Road nga Jimmy Simaye yandibadde yavaawo dda president bandibadde babaguma dda n'empuuga president bali babugumadana n'abantu bangi bajoyisi baagala bandi bonna bandibadde byababugumada nenno kuba constitution ekugamba bwete nti omuntu yenna bw'asalira tunaga nti interest nti agenze mu kibiina kirala ekibiina kiwandikira parliament kiwandikira to commission ne bateekawo kulonda president yasabako balonda omukulembeze nga wa national platform bamugjewo olw'okuba nti yalidde mu kibiina olukwe yeewala ntalo na bugugumbuko kuba ye yasooka kusoma Museveni kikyasinga okwagala Museveni kyasinga okwagala kiba kiyita divide and rule ye waafunira kati bw'otamuwa divide and rule chance eyo omukoze bubi oba omukoze bubi nnyo era abatakola kyenjagala obategeeza okujja kunga ekintu kivuddewo kirina okutuuka nga kisusewo kirina then awo you have right nange ekintu tonna kitegeera nsibuko yakyo na buvo nange nsobola okulumba omuntu ne muyisa bubi naye nsooka omuntu ono ali atya kikyazaako kikyakola ki then awo tusobola okulumba naye nga n'ekintu ekinnabeera makiwa gwe n'okiyumba that is wrong ekintu olina kiwa obudde ompulira bulungi olina kiwa obudde president yalibadde ali mu ntalo nga mulamu wagenza against bakulembeze banne mu DP bayombi beekubi fe okumanya president mugezi yaddira entalo zonna eziri mu management n'abamulyamu olukwe nga bamanyi n'asirika n'alaga bannansi obuvuna era ku bwe yagenda kubuga nti obuvunaanyizibwa mukebere kule mukulembeze yenna kikyakola mweke nyine mutandika okuba bakulembeze bamwe bitu nembakubamu mpaka bamutegera tebakyamu kati wano wali obona okukomba essowaani awo njagadde kuyita obuyisi mukole ki mutegeere lwaki ahandoliza ensonga zino zonna nga talina gwawandiikidde ebbaluwa nti amugobye nga ne gwe yategera nti yabba ebitaano mpuuga yamwongera obwa commissioner mulishafu n'amuggyako n'agaanirako yagendako mu high court okuwaaba no yagamba no let it be like that kibeerewo ensi etegeere okitegeera bwate bwakwata ensonga ze
njagala tumuwa obudde obumala yeewuuse tetumuteeka ku pressure kubanga alina ebyokukola bingi. In fact kansooke nkikusomese ye lwaki nkikusomesa nga waliwo akyogedde wano. Njagala owulize eddoboozi lino lya comrade nga sinagenda mwagala. Njagala owulize eddoboozi lino lya comrade bulungi nnyo. Bino ebigambo si byange. Comrade obulamu bugamba Kizebo Fred gye baleko oli oti eyo emirimu gigamba gitya ansubira oli bulungi muganda wange. Kakati omanyi buli mwaka luvannyuma myaka 5 Museveni abaako ekintu kyakola ekivunza ababaka abafu baagala naye baveewo. Kati omwaka guno gw'ekisanja kino yaleeseyo ekya ssente zino obukadde 10 luli abawa 25 luli abawa 29 kaleeseyo zino. Tukusaba ssebo otukolera okunoonyereza otukwatiremu ku bantu abo kubanga ndabye n'abanyambi bennyini abaziridde omulinga balumu baseggona baani bonna bavuddeyo basemuju. Abasemuju bafuna kasente ka Museveni mu llo. Erias Lukwago bali kasente ka Museveni mu llo. Era olaba Muwanga Kivumbi tebamwagalira ddala. Obali ndozo badde wegendereza ekintu ekyo. Muwanga Kivumbi abasajja bwe tebamwagala beekulukusako bwekulukusa nga bolaba ku Bobi Wine tebamwagala. Naye Muwanga Kivumbi akoze statement gye njagadde nnyo nti buli memba anaazuulibwa nti yaziridde naddala nga abatambula ekibaliga abaava ku mulamwa gwa NUP n'oku nsonga eno batukoze ebintu bingi. Yessaawa tugenda badi campaigning ng'ogenda mu constituency zaabwe tubajjewo ne bw'aba yenkana atya. Ayokoze statement eyo nnungi nnyo mu maaso ga bonna. Statement eyo nnungi era yeetaaga okuspreading across kubanga abantu seka tatandike kubanaabira mu maaso. Fred okimanyi bulungi ekyatta ekibiina kya Nelson Mandela South Africa ekya ANC bantu kubeera nga double dealers and they are hypocrites nga badiringa n'abazungu ekiro ng'ate emisana babeera mu lujjudde lw'abaddugavu mu nkuŋŋaana z'abaddugavu. Julius Malema kikyamusuusa ekibiina kye kya FF kubeera nga yali alina abantu emisota egyamubeerangamu. Ebibiina byonna ebyo birabye ebyo ogoberera history. Genda ku bibiina ng'ebibaddewo ng'Tanzania Chama cha Mapinduzi Mau Mau ye Kenya ekizitono n'ebibiina ebyo bakulembeze kubeera nga abantu people those kind of people abantu ababeera awo nga bo they are selfish. Okitegera bantu beerowoozaako bokka. Okitegera ate nekibeera kibi nnyo naddala mu Buganda era twetaaga okukola census ey'amaanyi nnyo ne investigation ey'amaanyi nnyo. Buli mubaka eyalidde sente zino tumuteekeko ekibuli nga bwe twakiteeka ku bakazibu Bashir nga bwe twakiteeka ku Mpuuga ba Joyce Baagala n'abalabe batandise kati okweganza agenda mu makyaki yejjako ekibi nga neyeerabira nti Kyagulanyi yamuleeta mu Parliament n'abantu bayiwa omusaayi olw'okuba bo. Okitegera n'olwekyo twetaaga abantu abo tubateekeko ekibuli era tubateekeko omukono ogw'amaanyi nga Muwanga Kivumbi bw'ayogedde. Era nsanyuse nnyo nti abaatulidde bonna nga bakola ki weebali. Omanyi ebiseera ebisinga abantu beefuula bagezi naddala mu politics wa Uganda naye nga basiru. Kuba tosira kungamba Joyce Baagala olw'okuba oyina musajja boyfriend Mpuuga alina abakyala basukka mu 3 already naawe olw'okuba bw'ate akulimbye mufunyeyo akayumba ate naawe olyoko naawe obebeza ne weerabira Kyagulanyi yakuyirawo omubiri. Kale n'olw'ensonga eyo taata nkusaba otuyamba oyongere otukkaaniza ensonga eyo Muwanga Kivumbi gy'ayogedde buli muntu yenna eyava ku mulamwa gwa NUP ng'ate yenyigidde mu nsonga eno ey'okuyisa etteeka ery'okunyigiriza bannayuganda basibira mu makomera. Abaana bamacye tebali mu kuvundira mu makomera. Bayasini Kalanzi Babobi Yanga bali mu makomera olw'amateeka amafu agali mu military court. Era Muwanga Kivumbi statement eyo gyakoze ennungi nnyo njagadde nyera tusabanga mu abalina eddoboozi mutuyambe mugyongereyo nti buli muntu yenna eyalidde ssente oba NRM oba opposition naye nga yalidde ssente ez'emiliyoni 10 okuzitwala nga yeekulukuusa ng'aweza mbu agenda kuba azaayo ssente zo mu constituency. Omuntu oyo bannayuganda bamumanye nti ye mulabe wa bannayuganda ye yawagidde dictator
indirect okusobola okukwata abamuvuganya babatwale mu kkooti z'amagye babasibe mayisa ye yataddewo ebbago ly'emmwanyi kubanga njagala ojjukire Fred ne mu kulonda ababaka nga balonda ebbago eryo abantu bano wammanga bemmanyiiko beebuzaabuza tebaalabika mu palamenti Medad Sseggona teyalabika gundi ono Musoke ow'Enansana teyalabika Wakayima Musoke Alan Sewanyana teyalabika Joyce Baagala teyalabika Mpuuga Mathias teyalabika gundi Abedi Bwanika teyalabika Kaziba Bashiru teyalabika Irale Kiyaga teyalabika Nwankwadde yeekaza teyalabika ku njagaloddeyo olabe nga balonda ebbago eryo Shamiyo Malende teyalabika Nwankwadde bagamba yali mulwadde naye teyalabika Okitegera njagaloddeyo olabe nga balonda era Fred njagaloddemu otuzanyira videos ozidemu ziposting nga balonde ebbago ly'emmwanyi musajja Jowero nga ali mu kuyomba ne Nabbanja okitegera n'ako akakyala kannamugga ak'emawogola nga bali mu kuyomba bubi nnyo ne bannabbanja abasajja bwe tebaalabika bane mbeegadde Fred bane mwongereyo message eno mutuyambi twongere okuvunza agasajja voice note mugiwuliddeawo kati njagala mumpulirize bulungi wano bwe tugenda nabagamba nti nze nninga omuntu ow'endali amaaso gano w'endali bw'abanga alaba buli kintu akiramu emirundi ebiri kati njagala musooke mu mpa amato gammwe mbannyonnyole mwami Joel Ssenyonyi lupu waffe omupya ali ku lugendo e Bungereza ne president ne secretary general yasoose okufuukula amawulire go bukadde 10 ne gafuluma deputy speaker n'agamba takolera ku ngamba yagala bujulizi kumande video lupo n'agita n'efuluma ng'obujulizi wabula with immediate effect mukulu Muwanga Kivumbi ng'obuvunaanyizibwa bwe ngali kubanga saategedde coordination njagala munkwate bulungi wiiki eno yennyini Muwanga Kivumbi yagambye agenda ku actinganga leader of opposition mwabi njagala mulya bulungi nnyo Muwanga Kivumbi yagambye nti agenda ku actinganga leader of opposition mwakire bulungi nnyo bwe yakyogedde nga wait a minute Sageno we yajjidde wabula Sageno okujja njagala ogitunulemu emirundi egi side A ne side B kati side A ye exposes nti sente zaakoze eki zaafulumye kati njala tunule ku side B ye yange gyengenda okukolako forensics lwaki ngenda gikolako forensics njagala tujjukire mu Saga Anita Amongi bamukutta ina sente empya n'enkadde ebizimbe e Bungereza abbye amabaati akoze buli kimu bataddewo sensor motion okuŋŋaanya emikono egyogoba Anita Amongi Ssekikubo nga yagiriidinze ne batula ku parliament ne bawandiisa emikono gyonna egyali gyetaagisa ndoza kali kubulako emikono ng'egi oba 3 okufuna sensor motion eyo kyasucceedinga kyasigala luddawa nkuzaayo kemabega nkugambye party yabadde entuufu era yakoleddwa bulungi to expose the safety or the corruption of 550 billions yabadde nungi naye okugissa mu nkola kati kyendiko tuli ku forensics mujjukira Anita Amongi okumusensalinga ne banne motion baagire ne bagala emikono ne bagifuna wali wala emikono ng'esatu babbako n'empapula z'emikono what went wrong ekisoko kiteeka
parliament eyo nga bwogiraba essaazi no bweri ba opposition MPs ne ba independent MPs nga basinga obungi ba independent MPs ebitundu kinana ko likikumba bera ba NRM their NRM leaning bogatta ba independent MPs ne ba MPs abakuva ku luddo oluvuganya ndoza bayingira 12 plus sibwe kiri Mwanga Kivumbi bwayise okusayininga abatesinde baza babaka bameka bazze ababaka asatu mwaba mbabiri tuli mu forensics bazza basatu abakaba asatu mwamaka mbabiri alabye video abazze okusayininga who are they bani abazze okusayininga tebafunye sente the same group eyafuna milioni 4 bagabya satu the same group yafuna milioni 4 abagano zize ne bagandi bagenda era the same group esose mu kusayininga awo the same group abade tebakyali mu national platform nga bagivamu ako bakayita Kaboza ompulira buli bakayita Kaboza mu byobufuzi waliwo kye tuyita akafecce fetuzanyire ku bannansi feno tubalage ekifaananyi tuli very serious nnyo ku kyabaddewo off the camera waliyo kirala they can sacrifice some faces zireeta zikole akajagalala awo okuzanya pick and play okulaga nti kintu kiri serious nnyo off the camera nga bagenda kukola kirala lwaki bagenda kukola kirala sente zagabanyiziddwa era zaataaliddwa lwaki abasayininze be bantu abadde essawa zino abalwana national platform gwe teweebuuzaako nti are they looking for comeback or they are looking for something else? How sure are you tebatudde sente ezibali mu kuzanya mizannyo? Chokoraze gati party eyabadde nnungi nnyo owekitiibwa Joe Sonyi yagizanye bulungi n'akola mu kyagala ekituufu wabula from nowhere kino ne kijja tugenda sayininga abatute sente nenga abadde bavuma national platform ngera national platform nambaga tebuli mu opposition nga ne sente ezo nezebula mu parliament bazifuna bajje wa gati esobola okusayininga essaawa zino bano kino kyange bino binkakatako eno ndowooza yange waluyimba omuyimbi omuyita Ina Sako mu Jamaica alina oluyimba baluta games people play so there are games politicians play in the camera mwene mulowooza nti kyebazanyidde kyekituufu but otherwise kibeera mu other angle mwenye mutalaba nkuddire ku kyasse kikubo ekyaliwo nenkuze ku kya milioni 4 zebangaba nakyo nekikuwanga reference na kino kizze tayebwa yasose kwegana tewali sente nagaba leeta obujulizi abamu bagamba nti sente bazifuna bandi badde bazifuna bali badde zitwala mu constituency bw'ogatta ebintu byonna guno omuzannyo Museveni abadde nga gyaguzanya nga time bwetuuka eri crucial ng'alina abantu bayagala okukuba technically azanya emizannyo eyo n'akuba abantu be technically bayagala okujjamu ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa
emizanyo gino tegigenda kuggwawo nga tetukyusiza bukulembeze. Fenna main focus ya fena kubera ku Museveni. Bino byonna bijja kwesootinga ng'entebe ennene evuddewo. Kyenva kugamba tolwana na bannabyabufuzi. Our main focus is the president. The moment tufuna the fountain of honor, bana basigadde bakwata bukwasi. Abasigadde kasita tufuna entebe nnene the fountain of honor, bana basigadde bonna bakwata bukwasi nga bw'okwata ensenene. Never ever trust any politician. You can condemn him, osobola omulabisa, osobola omukola ky'oyagala, but at the end of the day, agenda kozesa ssente ezo zaafunye, ate azize mu constituency, azigabe nga ne kyakola kimenya mateeka. Gwe nawe okimanyi bulungi mu mateeka, MP tateekeddwa kukola luguudo, tazimba masomero, tasasulira abantu school fees. Parliament Museveni ajjawa gats zibawa ssente mu parliament bazisharing nga zaaki nakyo kimenya mateeka. Bano tebakulumya mutwe nze kyula buli muntu akulega ati ebintu bye bakulembeze simanyi mubireke ekintu kimu kufuna fountain of honor ensibuko y'obuyinza ebisigadde bijja kwekola. Bantu genda kulwana nabo kuba tebanakye bagenda kukuyamba. Timana chibagenda kuyamba. Gwongamba otya Joyce Bagabe Manga ne group ye basayinize. Ngate yawandika nzisere bwenzifuna ngezitwala mu constituency abantu bazifuna mu kubanga sereza mu wa musoro. Kankubuli kigambo kino. Sente neba ya mu wa musoro. Teri empya si akirizibwa kufuna sente nga evudde makuba chafu. Era nakizibwa gitula mu constituency ogigaba ebanguzi. So, games politicians play, those are the games. Ne games people play, oluyimba lwebagambe lwa ina saako, mwetegereze nnyo ebigambo ebyo. Bano batuzanya mizanyo gya byabufuzi, fete tuli mizanyo. Kubanga n'enkya bagenda gizanya, nawuli bagenda gizanya. Y'ensonga lwaki bakansala baafuna miliyoni 23, beekyabo ne bakita. Tebafudde ku ggwanga. So whom are you going to trust? Bwanga kansala tulina bakansala 5 kugombola. Ate speaker ne balonda wa NRM nga bamulonze ba national platform. Kicho bogambe ekyo. Kitegeza these people are just looking for money, oppositions. So sikukyusa buyinza. Kyenkugambye saasira president waffe. Yensonga ki Museveni akikosa at his own advantage. Akimanyi nti abantu badiringa nabo bantu baagala nsimbi tebafokasinze ku buyinza. Ekyo bulijjo kimutategeera. The only person who has focused on power is Robert Kyagulanyi Ssentamu. The rest are focused on how to get money. And Museveni knew it, that all Ugandans mostly, they are there for money, not for power. So bonokitegeera. Ojja kubofu amagezi kansubiri nti mugafunyikade. Apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president, who's looking for power, the remaining opposition leaders or politicians, they are just looking for money, not power. Because if you get power, you control each and everything. Bamukitegedde. Museveni yamanya nti bannabyabufuzi abasinga obungi kasita omuwa ssente kiba kiwedde. Ye tayagala buyinza bwa Museveni, baagala ssente, ate Kyagulanyi ayagala buyinza. Nkakuzanyire wano mbasaka delete nzaako ono mbwate pama w'entebe ke yayogera wano. Nyinza okuba nakadelete mwene mukudelete kateri yankwatira nsawo kaakano. Njagaluza akagambo kano ka video kano olyoka otegerere okugamba ojja bitegeera. Kusagola bana Uganda gyafiiriddemu nibajja baana baabwe nga kati bali mu makomera
bagala kukyusa bagala buyinza ne Uganda bagala kukyusa gwanga lino bo divertinga obajja kumulamu go kukyusa gwanga obatunguliza mpuga yalya that's bullshit katulaga ni bitano zibona poti mu ntebe wange wezo ni bitano chechi A few moments later tukosomo kisaguno gwa mpuga gwalese nafo okuyingizamu ebyafu ngoku musajja usanga natukira ku kadoni kesi utavira bwawe cyo kumuteke ku kisenge kale bino okusaba namo gwa mutebe nyenye no muyiriya anabo mutwara byo bwesaba yasatu ayi ngade muleka yikoze ekijja Chonde Busiru kivaayo nnyo ng'omuntu amaze kwogera. But some of you are bastards. Some of you came from a family lineage of madness. Lord of Jesus! Kya kunyonyola kitegedde. Tulina engombe egamba nti tompa kyennyanja wabula njigiriza okuvuba. Nze neevubira ebyennyanja byenjagala mu bungi. Wabula onompa ekyennyanja sijja kumanya wakivuba atya mu nnyanja. Nja kuba nneedanga gonvubire. Bw'onooba toliiwo n'asobola ntya okufuna ebyennyanja. Ne bw'oba onjigiriza okuvuba kiba kitegeeza nsobola okwefunira ebyennyanja. Kati Museveni yakimanya bannayuganda basinga obungi baagala ssente tebaagala kukola. Kati ye nga Sirwajjoko teyajja okubba n'amanya ssente nzijja mu bo bennyini abazaagala. Kanzikwate nzibawe nga nze no bwenziba bwenkole ebyange mpaka kuwulira bubi. Kati ne wajjawo atayagala ssente n'abaana ku mutimbagana boogera okukeesa ku makya n'agamba ate bano nga balalamu. Buli lwofuna MP n'agamba nti oyo omuvubuka simwagala nga MP agatali mu opposition manya nti y'omu ku bantu bakola emivuyo egyo. Bangi mbamanyi wano balina ku lisiti yange lwakuba saagala boogera. Lumbuye tetumwagala. Lumbuye omusajja mubi nnyo n'ombuuza mu biiki kubanga nayogera ebyama bye. Muza mukitegedde olwaleero. Museveni yamanya bannayuganda baagala ssente okusinga obuyinza. Y'ensonga lwaki azigaba. Ne mbuuliza MP, mbuuliza kansala, mbuuliza munnayuganda ssente ez'oli omanyi gy'ozijja. Era azikuwa ku ki? Teriyo gavumenti mu nsi yonna egabira bannansi ssente. Teriyo. Kuba gavumenti ate yalina okujjamu ssente. Woolabira nti waliwo ekikyamu. Gwe gavumenti gye wandibadde owa ssente ate ye kuwa ssente. Naye nga ne ssente zeekuwa ate egenda zizaayo nga tekuteereddewo makumi ogenda kujja ssente. Ng'ekufudde mwavu gw'osabirize olina okuggula obwongo bwo otegeere ekikyamu gye kiri mu Uganda. So, abasinga obungi bannabyabufuzi baagala ssente si buyinza. Ayagala obuyinza ali ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Y'ensonga lwaki be twalonda bonna. Bakoga gundi mugagga yajja mwavu alina kino ABCD kubanga they came for money, not for power. The moment you start yearning for power kujjako Museveni oba okwata ku source of income ye awagenda kulwana okuuka ejjembe. Kyovola bakola multiple political deals association and organizations okweyawulamu okutayiza buli wamu wandibadde oyita bateekayo ebiziiza. Bwe butuuka mu time y'okulonda ne batandika okuvaayo okuleeta amaggwa kubanga oyagala kubajjako ekintu kyabwe. The so-called opposition balina essimu z'aba DPC eza birungi eza Mugira eza Muhoozi bazirina zonna at their own disposal. Anytime balina ekintu okuba essimu ng'ekyo kikolebwa balina ezisalimusale balina ezaaki. Kati gw'ogenda kudiringote n'abantu bwe batyo ng'asobola n'okubba ettaka n'alitwala eri omuntu ng'akozesa ate state eyayita opposition. E Masaka bakutta abaana bafa bakwasa Mpuuga ne gurupu ye akozesa polisi n'amagye. So, tuzamutegedde bulungi nnyo. Olunaku lw'oliyiga nti ffenna tulina kulwanda buyinza so si bifu lw'ojja okutegeera. Kati njagadde okulaga akafaananyi ako sigenda kubalaga ebadde mu parliament. Oyo Kasasiro so I don't believe in that nonsense. Already party A Honorable Joe Soni yadde agikoze nga amaze okweexposinga. Bana abasayininze olaba figa zaabwe
Bibantu roda abadde nga bali mu out of place. Nga bakulaga tebali mu bintu bya Nuupu, tebali mu bintu bya opposition, kati bazze 3 bazze okwewandiisa. Kuwabaka abawera, opposition bawera 2 plus kuzze ka 3 where are others? Era lwaki buli akugamba wandika tinze bwenzifuna ngenda zikola mu kino. Mu mateeka ge yasoma nga legislature asobola okuba nti sente zo ziri mu mateeka zikolemu ekyo kyalina okuzikola mu kikyamu kubanga akime kimenyi mateeka. Awe tuli. So kati njagadde obagamba olwaleero mutegere kye tugendako. Enteekateeka zonna ze mbasomedde olwaleero bano balinako kopi ya mission y'ebintu ebyo. Balinako kopi ya mission y'ebintu ebyo. Era nga n'abamu bali mu proposition okuba nti bagenda kubeera appointed. Video eno bagenda kuza omwezi 10 ogwokuna 2025 mujja jijjayo. Katuntu ayagala watone jeno. Nabagamba ko ndana mafabe agenda kwesimu kuwa president okendeza obulwa mu bobo mu east. Chechavu tezia confirming that is coming to stand. Nabagamba miezi meka. Nebaga katonto adja. Nabagamba miezi meka between Mpuga ne Mayigani ajja. Tebadna sala bombi. They are still basala ntotto. Bagala kendeza buki. Bagala kendeza Buyinza. Bumba support ya Kyagulanyi. Kati ngabwe mbagambye nti nze sita kibenga sina kikene nyandusu. Bemba mwagala kulaba omulalo obulungi ennyo. Olunaku lw'enkya omuvubuka agambye nti alina press conference kankoogera empola. Olunaku lw'enkya omuvubuka agambye nti alina press conference enkya. Ebigambo byagenda okwogera enkya ku press conference bye bigenda okuddamininga olugero lugamba totta kibenga tonna kikene nyandusu. Totta kibenga tonna kikene nyandusu lwaki? Museveni mu system ya divide and rule asobola okugamba omwana oyo nze nanyini sente nze nanyini buyinza nkulabye olina amaanyi kati njagala kufuula omu kubasinga ofuna omusaala nkugulire ennyumba nkugulire emmotoka nga bw'opreparinga nkuteeke ku ballot paper ojje wesimbewo nga president. Muyombedde wano kuba Giruudi singa amugamba ekigambo ekyo n'akitwala kuba Museveni mulungi mu kuwa essuubi kubanga bakatumba oyo bonna babadde ayagala okuleeta bonna bafuuka releva tebakyalina mulamwa. What if nga temukyatamuza kombe mwebulwe nkwate walumanga musooka musubwa wait a minute tekibanga kituufu mbage mulinde press conference y'enkya ayinza okupika omwana namupika namugamba nti kati ngenda kujja kuba president. Kati already aba abatadde wabaagala nti mwawadde omwana ono amakulu kyekiri kye nabagambye kyemutaategedde. When you ignore something, nobody pays attention to that thing. But when you give importance to that to something, everyone will start asking kiki ekiri awo. Kyenabadde mbagamba temuwa mwana oyo self importance. Temwakitegedde muli mu kuyomba. Museveni ayagala nnyo omuntu gw'omutaddeko focus. Nti kati oyo gw'omutaddeko focus kati kamupike muteekewe mwagala mumubeereko nga nze bwe muzimba nfune ekyenjala kubanga oyo kati yasobola obbajjako mutandike okuyomba. Olaba nti asobola okuleeta omwana amuteeka ku levu ya Kyagulanyi ya president waffe Kyagulanyi amulwanyise
ye muyasigalire mukawevu nga atudde abalaba kati mulwana na mwana kifane kya mwana kimulwana nacho kino kimwa kitegedde temwasose kirowooza mwamwongera temwasose kirowooza nga mwongera bulijjo wano mulina ebintu bimuleka ne biyita ne kiyitawo ne kigenda nti mukiwadde makulu eyo ddiru neefa nebeeramu wumbi neefa ekintu kyonna kyemuwa self importance ne mukyogirako eyakizimbi neyakitaddewo kifuna hype yaaba akola kati akuletedde ekifaananyi omwana ali mu sentamu famire kati kamuzimbe agenda against Kyagulanyi sentamu akulyetinga olutalo era tekawo division yadde lyatuule kubanga yefanda kati akulyetingira Kyagulanyi omulala in the first pretense gujotamanyi mutandika okulyetinga entalo ze mutamanyi muzimba omwana without knowing magezi gamu amatono nga temusobodde kutegeera newo osirika n'otamufokasinga ko kitegeezo yagenze ekyo nakyo temwasose kibalanga mwogera goina image gye muzimba omwana n'abaleta mumanyagire who is Museveni mulungi nnyo mu kusportinga n'okulyetinga ebintu biwa importance ng'akozesa mmwe kennyini nsiba wano ssente zange n'omutwalo gwange wano gumu ne koyini y'ebitaano eriko ŋŋaali oba kumu mwena babuloga kwaddeko amanyi omwana oyo ng'ogyeko fe badde bamanyi nti omwana wa Nyanzi mwakiwulidde bulizi ne mukibuukira we kept quiet ekintu ekyo kiteeka wansi kibeerewaawo nga tekirina makulu before twakimanya goloza lwaki akamifu bwe kajja ne kagenda nga bwe kagenda twasirika tetwakyomako tetwaleekana twakireka we knew tulina ekintu kyetuteekako wansi kiggwe kive kife kiviki tifiiraawo mukiwadde hayo Museveni wayagala what if ng'awadde omwana oyo essuubi effu kati ng'akulyetinze Katumba oye nga n'omwana takozesezza mutwe gwe na kumanya effect egenda motuukako mu bulamu bwe n'amuwaga najja yes talina kyagenda kukola but agenda creatinga division ne diversion kuba mumufuna bulungi ye kyayagala akusulawo pesa bwe mulitta nga temulyogeddeko ezo sente nga zigenze bwe muliwa importance aba abasiko walinze ngenda kukola live example bwe twajja mu kalalo k'ekyaddo kalalo k'ekawempe mwalimu abantu bameka mwalimu olwosita abantu 10 nembeeramu abajja nga bagenza kukola komedi waabwe oyina tukanoga ati avudde kuwa chama avudde kuwa MP agenze kuwa president oyo n'abeeraawo waliwo avuka basatu bajja baga bagenda kusimba kuwa president nga abatadde mu sene bigawo bajina bwasine bakola press conference where are they kubanga temwaba wa platform bogera ko ne bayitaawo ne Katumba oyo yagera kwesi temwamwogera ko nafa n'ayitaawo ngera bayigiriza ekintu waliwo ebintu bitasobola kwogerako nembireka ne bifa project nezifa bwezi buli lwoyogera ku kintu Museveni kyakuteze oba ogenda kiwama kujjukira baba bakola nze olutalo luno ngenda duyingiramu nga maze okola press conference y'enkya yegenda okuditamininga kubanga sita kibenga sina kikene nyandusu mpozi nga tagenda gikola era bwagikola ngenda gigoberera manye obuvuno obuddo bikiri agenda okwogera mujja kutuwulira enkya lwakutano nja kubeera live kwa Museveni yanoonya dda butya bwa distracting bwa destroying family ya Kyagulanyi oba family ya Sentamu nga talina butya bwa penetrating jingiramu watifu nti afunye omukisa gwo nga muyambyeko guzimba mwekenyenye
omwana mufudde ekintu ensi yonna emutegedde abali tamanyikiddwa. Who knew him? Ani abadde amumanyi? Nobody. Nga ne ku kyawo tebamumanyi, kati ali ku social media, ali ku international level, buli politician mukuliyeting ekintu nga mukipromotinga indeka temutegerwa kimu kikuliyetinga. Mbabulidde abantu abadde baziri sente tugenda kwesibo temwaba bakulu ne bafa. Njagala tutandika okwetegereza ensonga nga tonnagiwa makulu kubanga ejja kuba ekufuukira gwe kennyini ekizibu. Otandika okulwana entalo zotajja kutegeera. Yes, olina right ku opinion yo nga ggwe. Nesooka obuuze opinion ye neegattako etolako eyawula. Ate njala tuyiga ekintu kino wammanga. Abaganda tugamba negozadde akubira engoma n'ozina. Si bwe kiri nti ye. Ffenna abazadde tuzaala mibiri. Yes. Bwe tumala okuzaala emibiri omwana bwaweza emyaka 18 ssemateeka amukkiriza okwerowooleza. Era omwana oyo waddemba okukola decision yonna. Oba ali under your roof oba ali out of your roof. Akola decision. Nze kama kwogera naye okana ne family yange yonna. Bangamba ava mu politics, ogenda tuttisa, ogenda kukola bichi. Wao ne family wao ne distant relative wali mu UPDF. Pamate mu myaka nga byangamba, gwe wacholumba government bichi. Wachoteka family buzibu, okimati basobola batta. Ate nange mbamanyi ndi mugamba mukulu. Ekirungi bonna bamanya atongambye, nkwongere na address abalawo bali mu batte mu nyambe batte bulungi nnyo. Nemmanya nti buli gwe muttako gwe ngenda kunoonya gwe n'abaana bo bamanyi gye bali. Yaddamu okunkubira essimu okuntiisatiisa. Neyewuka ne family yange yonna lwa politics kubanga nze na ideology yange yakujjako Museveni. Nga bo balina katengo. Ne bakomulira abala bayewuka ne family zaabwe kubanga balina ideology yaabwe. Bo gye baagala ebeerewo yeeyo. Tosobola kuforcinga muntu muforcinga mu ideology yo. Bwaba saza nti yeeyo, that is it. Ompulira bulungi nnyo kati njala tukkirize nti buli muntu wabeera na ideology ye tumuforcinga mu yo. Tutawakanyira buli omu family tutawakanyira nazo. Wanchuka. Kati ngena baga ekigambo kimu. Ekitali kikyo kisigala si kikyo. Nekyo kisigala kikyo. Nekyo kisobola okwonoonekako n'ofuna ekirala. Nze main concern yange yabadde bweti. 1. Tudiringa na kibiina kya National Platform bamemba baakyo. Non-members we are less concerned about them unless nga batakinze president or party. Those are the two issues. 1. Gwene bono jja n'onvuma n'onnengeza ebyo nabimanyira but my main concern yabadde nti tudiringa na party members na ba party supporters abasigadde if we to attack them tuba attackinga balumbye president oba ekibiina. If not that, lwaki we are concerned in attacking or defending someone who doesn't belong to us? That was my main concern. That was my main concern. Tewali kirala kyonna. Era nenjagala muwulirize batuwuliziganye ffenna. Not defending what to defend what no. Tuwulirize ffenna. Tutegeere concern yaffe eri etya. Omuntu bw'alumba president n'alumba ekitebe kya national platform tumwambala ffenna. Bw'aba talumbye tavumye nga ye ayina ideology ye n'entegere ye nga ye yanjawulo. Kiki? Obulumi obujja luddawa. Kaamulali gw'otalidde akaayira atya. Kankuwa example. Obakabaka Bungereza bulina abalangira babiri. Naye taata waabwe akyaliwo Charles. Kuliko omulangira alindiridde
William ne Harry yagano kwatagana na abolyo langira ku nsonga gye bakolamu ebintu byabwe n'ensonga ya mukwano gwe ne mukazi we n'abagamba nze byonna bye mbadde nina ebyobukulembeze n'ebinfunanyizibwa mbulese kulwa mukazi wange ngenze ne mukazi wange ali mu oluddugavu n'agenda bamujjako ssente n'amayumba ne security n'agenda eyo gye bayita ideology nti yabirivingira mu ekyo n'agenda bamukulisiza bamale bamuvaako kituyita ideology mwana asalawo n'agati ngenda kikola bo tuba twagala kyusansi tugize mu mateeka tukkirize nti buli muntu alina right nze sijja kujja no pretending nti nwanisa freedom of speech freedom of expression and nwanisa change I don't believe in what I preach. No, that is total nonsense. I must practice what I preach. It is freedom of speech, freedom of expression, freedom of choice. I must obey the law and orders. Sijja gamba nti preaching of freedom or I'm preaching a rule of law and against the laws. So kana kona dictator. We must accept that. Buli muntu alina choice. Buli muntu alina liberty. Ukitegedde katikubaga teri alina liberty, alina choice. Oine njawulo na nebetulwanyisa. What oina njawulo? Decision making is a key factor. If someone decides to do something, he or she has a right to do so. Gutoza tugenda mu teka mentality yombugo ina right to gina mu forcing am right. That is wrong. Nze preachinga byenkolera ddala. Sisobola preaching oba kusomesa kyesikola ekyo kikyamu. Bemba na rule of law kitegeeza amateeka n'ebiragiro nga goberera. Sigenda kujja no kusanyusa buli muntu yenna ayagala kuwulira. Nze kabere omwana wange nangamba nti ata nkoyo okubeera wano ti njala kukola ki njagala kugenda. Noba tonaweza 10 ngulonga ati nze njala kugenda gato yagala kugenda nti okay no problem. Njagala mpandikire ebbaluwa awo eraga nti gundi nze gundi olwenda kuzo mwezi bweziti nsaze okuva mu maka ga kitange nsaze okubeera independent olw'ensonga ABCD tewali ankase signing omukono abaddewo ogi kwata kopi yogenda. Whatever happens to you, I'm less concerned because you decided your own. Ekibayita concept. Ekibayita amateeka. Kibayita omuntu omukumuleka n'akozesa eddembe lye. Kitegera. Ne kati gwate bw'oyinfosingako omuntu gwe ky'oyagala kuba ky'owulira. Toyawukana na gwe tulwanyisa. Ekyo nkibategeeza mu kitegeere. Buli muntu alina right. Ekitulwanyisa tujjeko mu ssebe tetukyalina right ku bintu byaffe. Omulamuzi ali mu kkooti akubbako ettaka kubanga ye mulamuzi atudde waawo. Omusirikale najja nakolako effujjo kubanga ye alina emmundu. Omuntu najja nakuba engumi kubanga yiziganga sitatagambibwako kuba tewali mateeka. Olina basi omugawo byese ne yeewakana naye nga sente yazibbiranga kati mugenda kunkola ki? Olina ajja n'akyusa ekyapa kyo n'akitola kubanga alina amaanyi alina emmundu kubanga amateeka tegamukwatako. Banka nejja nekubba ssente zo nga wagulawo akawunti nga banka manager waali oba bank agent waali ssente ne zibula kwagana nga ategenda ku poliisi bwe nali zigulawo akawunti mwansindika ku poliisi. Mbadde nga ensonga za banka zigula mu banka lwaki onsindika ku poliisi? Lwaki temwansindika ku poliisi okugulawo akawunti? Njera tukozesa amateeka nga bwe tugasomesa nga tulwana efuga bbiri ya Museveni naffe tuleke kubeera bafuga bbi. Vidiyo eno njikoze olwaliro nga mmanyi eriyo abagenda ogikwatamu bajje bye baagala. Naye nga bulijjo ensonga oziwa obudde nezejjayo zokka. Mpa ekitiibwa endowooza y'omuntu, mpa ekitiibwa buli muntu bw'awuliriza ebintu bino n'obitegeera. Naye ate byenjogedde mbivunaanyizibwako, eyo y'entegeera yange. Sivunaanyizibwa butya bw'otegeera byenjogedde. Nze nvunaanyizibwa ku byenjogedde. Kati gwe atategedde byenjogedde ng'ogenda bifuula mu ky'oyagala. Then that means nti gwe totegeera ku pesi y'emu kwendi n'ebyenjogera tojja bitegeera.
gwolowoleza mu reverse psychology ate nze nga siri wa reverse nze ndi wa forward psychology oba gyeri ndowoleza mu maaso era bw'owulira nga bikulumye oli wa ddembe gwe okukozesa statement ezizo okulifalinga ku byenjogedde naye mu principles eza media owakanya ekintu ng'olina proof yakyo oba ng'olina reference ku kyo ng'owakanya oli kyayogera gwe ng'oleetawo ekituufu ompulya bulungi bwetyo bwe tukola tovuma tojerega tolengeza tokaka muntu kuwagala by'omugambye we are dealing with human beings abategeera bayira wetugera ku social media kuno ne twogera ebigambo bino kuliko abaasoma kuliko abataasoma kuliko abayigirize kuliko abasomesa kuliko balooya kuliko abasawo kuliko abantu abuli kika kyonna buli mu kategori y'omuntu gye nkusomedde eyina endowooza yanjawulo gwe ku byoyogedde oba byenjogedde n'endaba gye balwamu ebigambo bino ompulya bulungi nnyo abantu bano bonna babeera kuno okuwulira omusajja ono yayogera bigambo biki abisengeka atya byayogera abijjawa ye lwaki bituukirira lwaki tawemula lwaki talwana ntalo kubanga sirina budde bwa ntalo abantu ambo bawa entalo bo baagala kubeera mu ntalo buli kaseera nze siri wa ntalo era bwondeeta olutalo nga nkutunuulira nsinga ngenda maaso kati sirina budde bwa ntalo kubanga ebyokukola nina bingi buli kyenjogera kibeera kurikoli ensonga lwaki sideritingayo vidiyo buli kyenjogera nkikalikyulira kuba bivunaanyizibwako kati gwe atakalikyuleetinga atalowooza nga ogenda kwogera mukyaderitinga nnyo vidiyo era mukyawakanyizibwa mu bye mukola olw'ensonga kyoyogedde tomaze kirowoozaako olowoozanga nnyo ng'ogenda okwogera ekigambo kuba ne gwogenda okigamba baategeera ebiseera ebisinga ate eriyo abantu abasirikale bawulira ebigambo biraga kigambo kyayogedde ekyo nkimanyi naye olwokuba nti okwogera sijja kikomentingawo kankireke n'asirika eri agenda okikomentinga kajja akola evidiyo genda omusajja kyeyogedde ekituufu ayogedde kino kikyamu kino kiri bwe kiti kuba tudiringa n'abantu abategeera kati buli lwakulaba ng'ogezaako okunywa enfu ogezaako omukaka endowoozayo ku kifuba agamba muntu oyo si mulungi agezaako nnyo ebigwe byayogera tubiteeke mu nkola naye ate ffe tulowooza si birungi wa omuntu choice yeesajjawo kyayagala okuwulira so si gwe mukaka kyoyagala owulire oba kyayogera ate eno mmere yalumbe n'ataaka abaalya jangu ne version y'ebigambo ebibyo twawukanye ebigambo ebyogera byo n'envuzivulu naye abantu bajja tutegeera so si kukwata mu byenjogedde kitegeeza gwe bw'okwata mu byenjogedde ng'ate mbyolekeza Museveni obanga aga nti okulira Museveni osaabule byenjogedde oba okategedde akantu ako main focus yange ya Museveni buli kyenjogera kifokasinga ku Museveni n'abayakolera bw'ojja n'okwata mu bigambo byenjogedde oba n'obisaabula kitegeeza okolera Museveni byenjogedde bikwata ku Museveni direct mukama awo bimunyiiza do you copy that wenkubuuliza propaganda blackmail aba NRM bakola ku president no ku national platform wali owudde wa NRM ng'adawuti ngoba stickinga mu video wa NRM nenga alumbye Kyagulanyi oba nga alumbye president oba alumbye national platform tebakikola lwaki kubanga bonna main target yaabwe yani yakusula noopu kati gwe byenjogedde bikwatirako wango gantu lwanyisa Museveni unless nga okolera Museveni nde disguise buli aliyo nga stickinga mu video yo manya si wankyukakyuka kubanga obusi buvunaanyizibwabwe ffe twogera ku Museveni n'abakozi be buvunaanyizibwa wa Museveni n'abakozi be okutuka counter attack nga so si ate yeyita ow'enkyukakyuka okujja otukolako counter attack n'otukeberako byetukola otuga nti bikyamu ndowooza otegedde bwe munaategeera ebigambo bino buli omu ojja kudda mu layini y'otegeere nti olina obuvunaanyizibwa oba okukola nga ggwe n'olw'ensonga eyo ennaku z'omwezi zigenda kubeera 16 tugenda ffenna Masaka abaana basobodde tugenda mu kooti e Masaka okununula baganda baffe mu nkola yenna esoboka
Monna Masaka yena joli nkusabokere ku kooti e Masaka. Munkola ey'okwekalakaasa okw'emirembe. Kooti either eyimbule baganda baffe oba bavunaana emisango nga n'obujuli tulina options ebbiri. Muli Monna Masaka woli wonna tukeera ku kooti e Masaka ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Esigadde ennaku 6 zokka. Tulina ebigendererwa ebiri. Tujje mbungi okwekalakaasa kooti etandika okuwozesa bannaffe emisango so si kubaleka ku limandi nga tebawozeseddwa. Bwe kiba kisoboka ne kooti tusobola ogisitoominga kubanga ebintu byokola bimenya amateeka. Nkiddamu bwe kiba kisoboka ne kooti tusobola ogisitoominga kubanga bimenya amateeka bye bakola. Ffenna nga 16 Masaka. Tuyimire okulwa baganda baffe. Kubanga ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Olwali lwange enkya lulwo. Kumi na mukaaga oba oli w'Empigi oba oli w'e Kampala oba oli w'e Rakai oba oli ffenna tukeera Masaka ne bwe tujjula Masaka yonna nga tuli mu kwekalakaasa against the impunity. Baganda baffe either bayimbule oba batandika obawukulira emisango gyabwe gibavunaanwa era n'obujulizi buleetebwe. Twetaaga ebintu ebyo bibiri. Akulira ekkomera ly'e Masaka buno baka njala bokuweereza. Naawe akulira ekkomera ly'e Kitalya, akulira ekkomera ly'e Ruzira n'amakomera amalala buno bokwaka njala bo bwanga afundikira. Olwatta ssebo nalumanya naye nakolawo ki. Osiwaden owekomera oli munna Uganda nakabala. Government bwe beegudde ogenda sigala naffe. Naye singa oba otukozeeko ebikolobero ogenda kuba otugamba ki? Okimanyi nti ekkomera ly'okuuma essaawa zino n'abasibe bootulugunya. Oyinza okukomekkereza nga naawe ozze mu kkomera lye limu. Eno message eri jeno. Guwa poliisi atulugunya munna Uganda n'amukwata. Government ya Museveni bwe bevuddeko very soon. Ogenda sigala nani? Bo Museveni agenda oba oyagala oba toyagala. Ow'amagye akuba omuntu amasasi ne mugoba abantu ku mataka. Amataka galiko history waago n'ebyapa byago n'endagaano. Ettaka ly'otwala ery'omuntu gw'osuubira ti government ya Museveni yabwakati tekera kuvaako. To the extent ozimbyeko flat, otaddeko farm, otaddeko buli kyoyagala ozimbyeko flat. Government wevuddeko ogenda kubanjani. Era ogenda kusibira luddawa. Njagala mukole ebintu byomukola nga mutegeera bulungi nti muganda we saa zino gw'onyigiriza gw'ogenda okubeera naye kuba Museveni just mukka ne banne bagenda nabo bakimanyi. Babasindika okuwamba bannammwe naye nga akusindika obbawamba mubuuze ensibuko eteriiwo ne ggwe Yoweri n'ekijja kya kitawo tekimanyi ne baganda we tubamanyi mukazi we tumumanyi ensibuko we tugimanyi ogenda sigala wano ogenda tugamba otya. Kubaye Museveni asobola okugenda e Rwanda, asobola okugenda e Burundi, asobola okugenda e Sweden, asobola okugenda e Sierra Leone kubanga alina properties. Gw'ogenda genda luddawa. Abantu bonna bali mu ligimu ya Libya eya General Menyara Gaddafi abadduka. Where are they? They are nowhere to be seen. Abali mu ligimu ya Bashar al-Assad badduka buli kimu bakireka mabega tebakyasobola kufuna access kudda mu ggwanga eryo kuba they made a mistake. Those who were against Bashar al-Assad bali bulungi nnyo bali mu ggwanga batudde, including the prime minister kuba yabagamba nti nze ndi for peace transition sigenda kudduka kuba sina kye nakola. Gomma kibayita okubeera refugee mu nsi engwira nga tosobola kuddamu kima kitegeeza. Work for peace, not destruction. Work for peace, not destruction. Anytime the government egenda kugwa, mugenda kubeera wa. Essaawa ina government where are you going to stay? Togenda kubeera Sudan eri ensi y'Abadinka n'Abanwere. Togenda kubeera Congo ensi y'Abakongole. Togenda kubeera Rwanda kuba Rwanda y'Abanyarwanda n'Abahutu n'Abatuusi. Togenda kubeera Kenya ensi y'Abannakenya. Togenda kubeera Tanzania.
You want to be among them. Tojja kubeeranga bo. Musooka mulowooze nga temunnatabangula ggwanga nakulifuula kiriri sawa zino. Gwogoba ku ttaka alina endagaano, gwogoba ku ttaka alina ekyapa, gwosiba olw'ettaka alina abaana balina hisitole y'ettaka. Akiri ku Kivumbi alina famire, alina abaana, alina omukyala. Hisitole omwo tumanyi, gw'omulamuzi asiba abaana nga nawe kimu ekyokola kikyamu, ogenda kuddukirawa. Amateeka ogenda gadduka mpaka ddi? Gwawamba abaana mu drone, ogenda kubawamba mpaka ddi? Era ogenda kukomekkerezaawa? Ogenda kudduka ne Museveni. Museveni alina passport esukka 6, alina obutuuzi obusukka mu nsi eziwera 10. Alina sente, alina on disposal, alina pound, alina dollar, alina euro, alina ndere zimutamanyi at his own disposal. Museveni alina nnyo nsobola muvuga 24 hours n'atuuka gy'alaga. Ogenda kuyitawa. Kenya ejjudde bannayuganda, Tanzania ejjudde bannayuganda, Rwanda eri bannayuganda, Congo eri bannayuganda, South Sudan eri bannayuganda. Abalinzi obulinzi ekintu okubaluka mugenda kubeera wa? Mugenda kubeera ludda wa? Omulamuzi otudde mu kkooti, oli munnayuganda n'ebijja bye bajjajja wabiri, tolinaako kabuuzo ka nsibuko, otunuulidde abaana b'abanno ng'abakubi bamenya emigongo. Wabula omusalira nti agende ku limanda nga tewali bujulizi. Etteeka ly'olina liwasoma lisoma kumusindika ku limanda nga tewaliwo evidence. Bakundi omwenge omukadde ne bwoguteeka mu ccupa empya gusigala mwenge mukadde. Tusinkana olunaku lw'enkya saa zijja kuba 2. Mukama bankuumire. Vidiyo lwayo njagala mugisaleesale mugitereke. Buli kye njogeddeko bwe kina munaakyulirako mu mawulire muli postinga vidiyo ezo. Oba ndiba wendi oba ndiba siriiwo nkiddamu. Vidiyo yayo ne vidiyo zenzize enkola zonna. Vidiyo muzisaleesale nga muzikume mu archive zammwe. Buli kye njogeddeko bwe kibaawo muli postinga vidiyo ezo. Mukaba bankuumire tusinkana olunaku lw'enkya saa zijja kuba 2. Mweraba.